nga basula mu nnyumba z'abalaalo. Ekyo bannaffe abatuwuliriza bakimanyi nti mwami gundi ne mwami gundi ennyumba tebazisulangamu. Ng'ensonga ebagaana okuzisulamu nti abakungu ba gavumenti bajjanga ekiro nga banoonya bagagga. Kati ng'okusobola okubawona olina kusula mu kasiisira ka mulaalo ne bajja basanga toliimu. Abatuwuliriza bakimanyi Uganda gye tuvudde nga toyinza kugamba nti ngenda kwesimbawo e Masaka n'olangirira ng'oli Kampala nti nze mu kalulu ka 2026 nja kwesimbawo e Masaka, nze wa Nuupu, nze wa PPPF nja kwesimbawo nga ndi Kampala, nzija wa Masaka. Bateekayo misanvu ne bakulinda beetooloola ennyumba mpaka okwewandiisa nga kukoze ki nga kuwedde. Gavumenti eri mu buyinza mu kiseera ekyo n'eteekawo owuwe n'ayita mwana opposite oba n'eteekawo ababe babiri, omu n'emutuuma ekirala, omu n'emutuuma ekituufu, omu n'awangula munne ku bululu 200 oli ng'afunye 800,000 naye nga eyabaddewo okubeesimbako omutuufu eyabaddewo okumwesimbako omutuufu bamukwatidde e Kampala. Ye Uganda gye tuvudde. Uganda gye tuvudde ng'omuntu tosobola kukwata ssente n'okwata miliyoni 5, miliyoni 2, miliyoni 3 n'ova wano ku kashiya wano waffe radio Buddu n'ozitwala wali mu Centenary ng'ozitadde mu kaveera nga tosobola. Ku ssaawa eno omuntu ava wano n'ekkutiya ya ssente kubanga nze nammwe n'abatuwuliriza bakimanyi nti gundi bw'aba abankiza ssente entono abeera mu miliyoni 3, 4, 2 olunaku. Era ne bazisitula wali bateeka ku makutiya ku mmotoka, bateeka ku mmotoka n'asimbula emisana ttuku n'agenda mu bbanka n'azibankinga n'avaayo n'akikola omwezi gumu, omwaka gumu, emyaka 10 nga tafunye buzibu. Uganda gye tulimu ne Uganda gye tuvudde. Bw'ogenda e Kampala, mwami Ssekabala gy'afuneko omukisa anzikize bwe mba ntera okugenda e Kampala, bwe mba ngenze e Kampala mutwaleko mulage awo ku Bombo Road. Bombo Road waliwo abakola bizinesi ez'okukyusa ssente batula ku mabalaza ne bateekawo emiteeko gya ssente ne balenga ssente zino dola, zino za Uganda, zino ze Kenya, zino ze TZ, zino ze Rwanda, zino zaawa. Kati gwe atalina budde mu Forex Bureau ogenda oba n'otuma omwana ndigenda ogenda oŋŋambire Haji Umaru nti ampe $5,000 nti nja kuziwa omuyindi omuchina ono nti anone ssente eza Uganda wano. Buli mwana n'agenda n'azinona. Kiri awo Kampala bakikola misana. Naye ayinza kubanga alwawo ogendayo kubanga ne banne bwe baali bagendayo okulaba mukulu Besigye yatuma butumi Uganda gye tubaddemu bintu bingi abantu babimanyi. Nze nali ndabyeko n'amaaso gange nga ndi mwana mukulu, abasirikale nga bagoba abasirikale 8 nga bagoba omuwala omu era ne bamukwata. Yali adduka ng'ayita mu makata ga lumonde. Mwami Ssekabira ono engeri gy'abeera mu kyalo mu makata ga lumonde agamanyi tegaddukikamu, si mangu ga kuddukiramu obuuka erisooka eryokubiri nerikutega. Era ne bamufuna ne bamukakanako abasirikale 8 ne magana yange eyagala ne magana yange eyagala bavuka abasajja mu meka 8 mundu ki ekyomukisa omulungi akyaliwo akyali mulamu. Yes. Kati Uganda gye tuvudde mbadde manyi ogenda kwongerako mbu gavumenti ya NRM yamujjanjaba naye kootakagatseko nedda oyagala sagala kateekako gyakulaga nti abasirikale baali basobola okukola ebyo nakwadde obudde. Abasirikale baleero ne bwajja n'atuula ku dduuka alyo ayuma
n'omusanga olwaleero n'enkya omuga nti afande Katumba nti siwulira bulungi bwe musanga ku dduuka lyange nolwekyo okuva n'olwaleero toddamu kujja ku dduuka lyange era tajja kudda okitegedde omuwulidde mukulu Ssekabira bwaga nti nenkwata simu nenkubira gye nemuteeka mu kasonda era nantya akubire private wa Idi Amin era nantya nze kyange nakibuukamu yanti nakankana kati ago ge magye ge tulina omuntu wa bulijjo nga Ssekabira gasobola okukubira simu ne gakankana nkozeseza assumption nti yamukubira simu oli nakankana nkozesa assumption oli yakankana is a fact sasa ayakuba simu yawe noli sali ngakankana ono yawulire simu nenda ono yawulire eddoboozi lyoli nga likankana abakulu abatuuliriza Commander in Chief. Commander in Chief. Discipline yatadde mu magye ga Uganda. Kubanga katolayo tufunye obujulizi nti omuntu wa bulijjo nga si munene muvubuka mutototo nga asobola kubeera Major General 5-star general zamukubira 4-star general 4-star akankana kati y'emyaka gikyali mitono nate ekirungi nti amanyi okusoma asobola okusoma ku history webabega nti luli niwe yali badde private ku gavumenti ziyenkadde nga toyinza kukwata simu n'omukubira nga nomukubira obukubizi tikisoboka so Uganda gye tovudde sina kyentya kati ekirala bagambye nti ayogeddemu ekintu ekiyinza okufaanana obubi nti abakwasisa amateeka nga nange mwedi ne bannaffe abasirikale nti enkozi z'ebibi ababbi abatemu bano bagamba nti ngenda mu minati batuleetera etulya ssente etubagamba mugende mukole bye mwagala ekyo si kituufu akutowuliriza bw'otuukako ku woofiisi wano ewaffe mu RCC oyinza okuga nti waliwo embaga abantu baba bajjudde bazze kunoonya bwenkanya singa baali tebafunawo bwenkanya tebandizeewo bajjawo ogusooka ne bazaayo amawulire nti tewali bwenkanya enkeera wabeera empty era yensonga eyaviirako pulezidenti wa Uganda ne banne bakola nabo okuga nti abantu bange benasindika mu madisitulikiti ag'enjawulo bazitowererwa kambongereko abakozi era njaga okutegeeza abatuwuliza nti abakozi nga Mwami Ssekabira bwakyogedde kituufu kati abakozi mu ofiisi za RDC ne RCC bangiko era emirimu gigenda bukwajju naye newankubadde bangi era gisulawo ate emisango egisinga gyonna gyetoololera ku ebyo byamaka bya ttaka ekwe byetoololera olwekyo emirimu ba RDC ne RCC gye bakola byabwerere sijja ssente kyova olaba nga bagyettanira okusinga okugenda mu kkooti ate ffe situsala misango ffe tuwabula ne tukkaanyisa tugalaga kati gwe Mwami Ssekabira oliraanyi Mwami Ssegawa Mwami Ssegawa yazimba ekisaakaati nayingira efuuti 2 ekisaakaati ekizimisiza emirimu 500 kakati okiraga kimumenyesa naye muliraanwawo abaana babazanyira ewuwe n'ababe bazanyira ewaabwe kakati lwaki takukompasetinga wano nolema omumenyesa ekisaakaati nsinga nga muli baluganda abamu nagaba noga nti nze kasitakkiriza nti yakoze ensobi naneetondesa sina kyenjagala tuga nti munewumala ensobi wagikoze gwogizaage nti banenkwegayidde nkwetondedde nti kangende waka ngambe n'omukyala n'abaana tujje tukukyalire tuli wamu ekyeggulu oba ekyemisana ekyo nekiggwa fe tukanyisa bukanyisa then ekirala wakyogeddeko ekyokubba obululu bannange abatuwuliriza okuviira ddala ku bakansala omuntu amanya nti nkiikirira ebyalo 4
nina polling stations 8 n'oteekawo abantu abagenda okukumira obululu era bagenda okumala okulonda ne babala n'okwata ssimu n'okubira Haji Umar awo nfunyewo bumeka nti ofunyewo 3 Katumba abadde akwesimbyewo afunyewo 10 nti Mukama yeebale n'okubira gundi kajje tuwomera n'omanya nga tebanna bakulangirira oba omanyi nti ogudde oba owangudde kati eyo enkola ey'obululu demokulasiya bwe twakola ki bwe twaleeta naye akimanyi ne baali balangirira ayina we yatuuka naga nti maze okugwa nannyuka nti oli ampangudde kati ebintu bya lwatu oteekawo abantu kakati bano abantu bebateekawo nga wagambye nti Kinyamatama Haji yagambye nti waliwo abantu bateekawo ne bawusitaninga DR forms enkyamu kati ogwo omusango gwa muntu si gwa system gwa muntu ng'omuntu omuntu ayinza okwambala ka t-shirt nga kaliko Radio Good ng'alina ne kadi ya Radio Good n'agenda mu supermarket n'asokolayo akantu n'akakuba mu nsawo abaafuluma kamera ne zimulaba ne bamukwata bamukuba emiggo kati mwe bannamawulire bamu bamukwata ekifaananyi mulaba owa Radio Good bamukuba emiggo miyitirivu naye tekitegeeza nti Radio Good babbi kitegeeza nti agiseka samba omuntu omu ye bubbi era gwe bakubye era bw'aba awuza omusanga awozanga ye n'olwekyo abo ababba obululu babubbanga bo naye tufe mu sisitimu waffe mu gavumenti eno empagi ziri nnya njagala tufune ku bakubi b'amasimu naye kankubuuze Uganda ogirabawa Uganda ndaba tukubire toki mu maaso Uganda egenda mu maaso bulungi naye nakano njala kwogere nga sinagenda ku ekyo omukulu ono musaba mutume adde yagambye banne baadde bayitiriza okubba obululu banne bani banne aba opposition baadde bayitiriza okubba obululu tugamba bambi kibanga bw'obeera n'akaana akalema akaliko obulemu oba akaana akato n'okaleka ewaka ng'okasaasira nti kaana kato tekasobola kubba naye ng'obubbi bwe kalina businga n'obw'omuntu omukulu kati ngeri gye twabalama nti batono titwabassaako nnyo ki ebirowoozo ntubiteeka ku bannayuganda bonna nga nabo mwebali naye mu process ne batubba obukamala singa twali tuli babbi ba bululu singa abo bagamba abayitamu empalanyi omuto wange empalanyi wano abahonere b'ompuuga abedi bwanika tibaligeze mu palamenti twali babbi by'obululu nekyo yeseni ekulaga batubba nti situbba omanyikati ekyoyogedde omusajja alina olusuku lwe lwayiika nnamba alinamu enkota z'amatooke emitwalo katono kati nojja n'obbako enkota 3 omubbi n'akugaa nti nze mbakuba mubbi olwo olukusinga lukalu ngugamba amatooke gange 3 wagabbye naye olimugaa nti olwokuba nasigazizaamu enkota emitwalo 2 kakati ekyo ekyokubba obululu atuyambeko NRM temuli basanyufu opposition yebabbi akalulu ne bunaku kali Uganda wenjiraba mu maaso Uganda ndaba ekisooka abantu beyongedde okusoma omanyi abantu batasoma babeera bangu bakubuzaabuza naye okuba twaleeta enkola ey'okuga nti buli muntu azadde abaana twasookera ku baana 4 twagenda okulaba abantu baseka biranga abaana bose basigala wabeerawo balansi twalowooza nti abantu bajja kuzaala abaana 2 3 4 obanga waliwo balansi tugandi kakati bonna mubatuleetere kati bonna tubaweerera tetwagenda okulaba mu mwana wakuba mu P7 abafunyeyo katono ababugumye katumwongeremu netuga mpaka mu siniya ki eyokuna in fact ey'omukaaga kakati omwana wamala siniya ey'omukaaga aba talina kyasomye tuga nti kakati nti katugende nga tuteekawo amatendekero ag'owaggulu bubonero bwo bwe bukutwalayo kikimu oba nga togenze eyo osobola ogenda ku diploma oba ku certificate era ku gavumenti ku bwereere naye ate era ne bw'oba nga olemereddwa ogenda mu matendekero agatendeka
ebyemikono n'obwongo. Emikono n'obwongo bigatta, n'oyiga okubajja, n'oyiga okutunga, n'oyiga okukola ki. Eyo nayo amasomero gye gali wano mu Greater Masaka, essomero liri awo mu Ndegeya. Ate nze chairman wa board nze nkulira district zonna. Ekyo kinyugirako nkimanyi tutereka abaana. Era mwami Ssekabira bagwinayo omwana nga owulira nga wali agadde asoma ebyo. Sigamba nti alemereddwa wabula nga wali agadde asoma ebintu ebyo. Forms ojja kujja wali kwangu kuwulizibwa sisi ofune bw'abanga ali Masaka City. Bw'abanga tali Masaka City nja kusindika omwami Edward Deputy Kawo. Yali representative wange owa Rakai ow'Ekyotera, wali omukyala awo akulira abakyala. So liri wano Kiyimbwe. Uganda wenjiraba mu maaso. Uganda mu maaso egenda kubeera nnongoofu kubanga abantu basomye, ebyobulamu tubyongeddemu. Naye tetusobola kukyusa Uganda mu lunaku lumu. Kyova tulina essuubi nti mu myaka nga 10 nga tukyakutte Uganda, nga tukyakulembera Uganda ejja kuba etuuse ku leevu eyeegombesa. Oli ku radio Buddu eyo muntu wa bulijjo. Twagala kufunayo essimu nga 2 ziizo 3 ate tuwulire kye mulowooza.